Tukwaniriza ya celebrity Jazzy osibye Charles Sota mulungi wange kyebale gyotesako engalo nakolwalero tukyali ku Chosen Becky tumukuleetedde ng'anyumya gye baatandikira gye byava n'omwami we byonna ogendako beewulira mu abadde beebuuza beefuna batya beeyagala batya beesangawa baali bakyali ne mwami we byonna ogendako biraba ate ye omwami waffe omulungi Dictator Amil pressure zamukubira twogera ali ku kitanda tumusaasireko naye ate ne amawulire amabi agaseeta hayi ag'omuyizi yafiiridde mu swimming pool ennaku nga 2 emabega. Omulambo gwe gwatwaliddwa mu famire ebyeyogeddwa byayogeddwa poliisi ekyakola okunoonyeza alo n'ebipya ebizuse byonna ogenda kuba obiraba nga tutandikiddeko ewa Chosen Becky ng'ayogera ku gyenvudde waabwe n'omwami ono. Nabo naye nga bikujjukiza nti Katonda gy'ali ate akola. Omwami ono mulabidde ebbanga ddene wewanga mukwano gwange naye emabegako awo yasalawo nange atulira naye kano nsaba kabe kama kaffe takawulira yagenda okwatula nanze naye atulaga omwanya alina omutima omulungi era bakyala bonna kulwa mujomba mujomba ju sikati ya Becky gwa profesa eri ju omwami ono alina omutima omulungi ennyo era bannange nze simanyi oba leero kiki naye nze neewulira nga ndi mukyala Ssekajja. Ate baabazadde mu ssanyu eringi bafukamidde ku mavivi beebazizza omwami abaagalidde muwala waabwe mwene embeera bambi basiimye baabano beewulirireko. Bannange mwana gwe mukulu Ssekajja kama kuwa omukisa ffenna abakyala tufukamire ku lwa maama buli mukyala afukamira ku lwa maama. Mukama kuwa omukisa akunjagalire nnyo oyagale Rebecca mu mbeera zonna. Gwe proposinze Rebecca si ya proposinze kati kyosazeewo Mukama akuyambe uleme kudda mabega. Mukama akuwanirire kubanga ebufumbo ministry mubamu ebintu bingi ministry ebamu ebintu ebisanyusa. Ate byonna nga bigenda mu maaso ye abadde omwami waffe tugambe ex taata w'abaana Dictator Amil ye nga waali pressure zamukubye dda bamuddusizza mu ddwaliro ng'ali ku macupa musajja wattu era yagenze ku mukutu gwe n'ateeka ebintu bingi n'agamba Mukama yamba n'atakomaawo ataddeyo musajja munne agamba gwe yali mukwano gwange gw'otutte mukyala wange nga nnakwesiga nga wali mukwano gwange nfanfe n'oyenda ne mukyala wange kwegamba obulumi musajja atwali mu bungi naye tukkirize tugaane omukyala baamututte dda. Ate ye penge omanyi bwe yessaawo yatuuse dda ne bwino ewa kapo aleeso wa Dictator Amil yamanyi bano Chosen Becky n'omwami we Ssekajja gye byatandikira wuuno muwulireko n'oluvannyuma ne Ssenga Acid naye wuuyo ttiimu Chosen Becky alina byayisizaawo. Chosen Becky tebamututte. Chosen Becky twogerera atwaliddwa nva ku ssimu ne Amil. Chosen Becky atwaliddwa nva ku ssimu ne Amil. Chosen Becky atwaliddwa yasooka ddiza ya wiiki eri Juliet zawedde kati Chosen Becky atwaliddwa mukulu Abudu eyali ddereeva wa Amil. Era vidiyo ekugamba nti ebirungi bijjibwa abo ababikoleredde nga bwe nayogedde ku Juliet zawedde ebirungi bijjirwa abo ababikoleredde nga bwe nayogedde ku Bushoke. Lwaki omusajja ono Abudu
ansanyudde nnyo era mwagaliza atwale Chosen Becky. Amiri nakugamba kyatandika kitya? Uliriza mpa amatuugo. Chosen Becky ebbanga lyazzenga ayimba Mukama ali yamugemulyako omukisa gw'okubanga yabadde omukazi asinga okubeera nga atambula amawanga gonna mu ggwanga oba mu nsi eng'etolodde Uganda. Era Chosen Becky bwogako ne bapromota abasinga mu diaspora be muwala abadde addirira Rema ofuna bookings. Tukisibaako sente ze ndi mukwano gwa buli promota yenna mu diaspora. Chosen Becky y'omwana abadde asabe sente ensaamusaamu nga takalubiza nnyo bapromota naye kasita omutambulizaako omuntu we omu oba babiri. Kikyetegeeza Chosen Becky ye muntu gwe mmanyi nga ye promota amugamba kasita otambuza maama n'otambuza taata n'alinnya ku nnyonyi oba sister nze ojja kuba tujja kuteesa aya ate bapromota bebasinga okwagala tugenda London tugenda America bwamagala mukamuli oli wamulaba wati wali amulaba okagenda ka Chosen Becky lusikasulawo lubutekaliiwo ng'agenda amenya mukamenya ng'agenda ayitamu ng'avaawo bwali batambuza obulamu bwabwe. Ne nagamba Amiri lumu nze nga ntegedde nti Amiri kuba nafunako keesi ya Amiri ng'ayenda omwalo yabadde ajja kuguma. Lwaki kugamba nti nabadde ajja kuguma? Kuba Amiri abadde musajja Muyisiraamu asobola okufuna abakazi 3. Naye yasinga okuba obufumbo bwa Amiri ne Chosen Becky abadde Ajaluuna Kitooke. Kuba Ajaluuna Kitooke ye musajja alina buloogi Amiri mwabadde amenyera. Tuli ffenna. Ndi ku side ya Chosen Becky ne musajja woono Kayanda gwe yafunye olw'ensonga zino wammanga. Amiri oli musajja musiraamu wagenda kukola bwenzi n'omuwala omukafiiri abawala abasiraamu baali baweddeyo n'otakomaawo omuwala omukafiiri n'otamwagazisa busiraamu tewamusomesa busiraamu omukazi waganira ddala omuwoowa omwana w'abendi obadde omuzina kifiiriza omuzinyemu abaana 3 mu myaka 2. Amiri okoleraani ddala omutuufu? Amiri olina omutima mubi omwana w'abendi omuzinamu otya abaana 3 mu myaka 2 okoleraani? Ani yakutuma sitaani gwe n'otakomaawo? Becky muwala yasomoka Lwera mu Namasaka. Abo abaana baagala obufumbo, abaana baagala embaga. Owulidde wali osuubira mu wasadde omwana w'abendi omufukumuzeemu abo abaana ekirala. Mu kifo ky'okusoma okusiika piraawo n'okusalasala obutungulu okukuguka mu ebyo, lwaki tewakuguka mu kukwatira Becky content? Becky muyimbi, muzannyi wa mizannyo, kazannyirizi, meaning 24/7, that is her means of income. Era omusajja amukwata ku kamera amubeerako ku kiddo. Lwaki mu kusalasala katungulu cumu tewayigamu okukwata content? Wasumagira Kayanda n'abega. Nkuwa advice kwata ekkubo, kwata mukazi wa Kayanda yuyo already namulabye, mukazi muzaazi, mukazi mulungi muto. Becky muto naye ate Becky siye mulungi ali awo, si mu bubi. Mukazi wa Kayanda mukazi mulungi n'okuzaala ate kati gwe already yuyo omanyi munnange okufumba omuceere mukwate omuwase. Exchange is no robbery. Ebbanja lya mwenge ligwa naki okitegedde ekintu oli bwabeera nga yatutte mukyalawo naawe kwata owuwe omutwale. Ensonga ewedde baddiyale ndi ku side ya Becky. Obaba obwino waabwe bamugjawa Mukama yamanyi. Ye nga tuvuddeyo tuzeeko ku muyizi eyafiiridde ku Seta High. Mujjukira okufa kuno kuzze kuddiringana abayizi bazze baffe bitategeerekeka. Naye maama n'owaleero yafiiridde mu swimming pool. Biibino okunoonyeza ku kyagenda mu maaso. Ne mu maaso awo tulina omukyala avuddeyo n'abalangira agambye temutuleekana temutuwogganira. Bwano twafiirwa Elishama tewali muzadde yavaayo yadde okuwagira. Ayogedde bingi
byonna ogenda kubyerabirako. Poliisi Mukono eri mu kunoonyereza ku nfa y'omwana agambibwa okubbira mu kidiba ekiwugirwamu eky'essomero lya Seta High School ery'Embalala nga abadde alabirira ekidiba kino yagombeddwa mu dda obwala era n'omubiri gw'omuyizi ono ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Era poliisi etegeeza nti ebinaava mu kwekebejja kuno kweneesinziira ekola okunoonyereza okulala okwongera okuzuula amazima ageetooloolera ku nfa y'omwana ono. Kolaba ke katambi akalaga omubiri gwa Kevin Nsamba nga gutuusibwa mu maka g'abakadde be ku kyalo Jjokolera mu ggombolola y'Ennangabo mu tawuni kanso y'e Kasangati. Nsamba abadde aweza egy'obukulu 21 era abadde mu siniya ya 6 ku ssomero lya Seta High School ery'Embalala. Ono agambibwa okuba nga yabbidde mu kidiba ky'essomero lino ekiwugirwamu akawungeezi ku lunaku lwa Sande gye twakakuba amabega. Okusinziira kweyo poliisi bye yakakuŋŋaanya, omuyizi ono yabadde ava kusamba kapiira ne banne ne bakyama okuwugako mu kidiba ky'essomero. Kyokka ekyewuunyisa nti banne be yabadde nabo tebaategedde nti munnaabwe abbidde. Baamala okuwuga ne bavaamu ne bagenda ne balaba firimu ku ssomero kuba yali movie night, era essaawa ezo baatandika okumunoonya nga tebamulaba. Essomero lyonna lyagezaako okumunoonya naye nga talabibwako. Olunaku lwajja ku bbalaza tibaasula nabo nga bamaze okukenga nti teyasuze mu kisulo lwe baamunoonyeza ne bamusanga nga yafiiridde mu kidiba. Ne baddamu ne bamunoonya paka we baagudde ku mubiri gwe nga guli mu swimming pool. Bategeezezzaako poliisi y'Embalala olunaku olwajjo, poliisi y'Embalala kwe kutegeezaako poliisi y'e Mukono. Poliisi ekakasiza nti ku kidiba n'akirabirira yabaddewo, kyokka n'ono teyasobodde kumanya nti waliwo omuyizi abbidde. Wamukutte. Essaawa zino wakumira ku poliisi yaffe e Mukono nga naye wakugibwako statement ku nsonga oba oli awo ayinza obba yabeeseza obulagajjavu mwana ono n'afa. Poliisi etegeezezza nti yalabye katambi ka kamera z'essomero enkesi nga ziraga bulungi omuyizi ono ng'agenda mu kidiba. Ennyini ku swimming pool waliwo CCTV kamera eyatuwadde akatambi ke tugenda okwetegereza okulaba budde omwana ono bwe yagwira mu swimming pool okuvaayo oba yavaayo oba yasigalayo n'ebirala, naye nga gw'omubiri gwe bagusanze gukyali mu swimming pool. Tugezezzaako okwogera n'abooluganda nga buli gwe twekubako ensonga z'okufa kw'omwana tayagala kuzoogerako. Kyokka okusinziira ku byogeddwa mu lumbe, omubiri gw'omuyizi bwe gwatwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa, abooluganda babaddeyo n'ab'essomero. Enkeera ne tukeera naye nga tunabakola postmortem. Administration ya Seta High esindise delegation y'abantu babiri, deputy headmaster ne Dr. Wa. Waliwo n'ebirala ebitonotono abooluganda bye baasanguzza mu by'okufa kw'omwana. Omwana ono administration erabika yategeera ki ekyamutuukako, naye ng'etya nga bwe mumanyi ekyokudisclosinga, so neesooka neyeekweka mu ki mu mwana abuze. Kati we batuukayo ne balaga footage bulungi, nange nakudde poliisi footage ene bagifunako. Ekizibu bwe kiri nti oluusi amasomero gabikkirira obutasobola kwegobako bantu, naye nga twagala amazima mu mbeera eno. Accident tumanyi nti yabbidde, circumstances ki yazza atya okufuna accident eno, era ani avunaanyizibwa. Oba oli awo amasomero naddala galina swimming pool gassewo insurance nti omwana bw'afuna accident eno essomero likole ki livunaanyizibwe. Seta High parents, Elishama we have to none of you came out. I have like 2 videos on my account. Gamba bazadde ba Seta High muliwa teri yavaayo kuba omwana yali afudde siwamwe. Right now lwaki mutuganira kuba kati mulina omwana yafudde, mwali manyi kigenda kukoma ku Elishama eka. Right now tukyakungubagira abaana abato abafiiridde mu kabenje abangi. Kati mwali tuyambye ne mutatuwoganira nnyo n'akazuuka ssaawa eno tuza amaaso gange mugalaba ne face ekize ku faipi yange bazadde baseetanga bawogana Seta High Mukono omwana waffe ebiki mwali wako Elishama nga twabayita muveeyo mukwatire wamu ne family eyo mwaliwa. Why are you making noise now? Lwaki mutuwoganira?
mwali mumanya abamwe bali imoto tebasobola kufuba tebasobola kwatibwako. It's really sad that a young man lost his life. Si kirungi, yeah, but again, when I think back, mwaliwa. Don't you all think singa mwabayo mwaino virayo osanga kineno singa tekyatuuseewo. I'm a Muslim and believe ntino okufa kuli faradha, but osanga singa mwabayo leero temwandibadde waneno nga mukaaba. Anyway, kanzireyo neebake kuba otwo tukyannuma naye tukyakungubagira abaana abafiiridde mu kabenje abaseeta musooke mutulekemu cause kwerishama mwenna mwazirika nga mugamba kasita si bammwe, and some of you could even come to my inbox ne munthreateninga. So yeah,